Muleke kwesiriwaza mukama abakuume. Uganda Eyenkya. Mwanguwe nina n'ekiboko mwe njaba kuba bukubi nga bwe muli mwenna. Uganda Eyenkya. Nze Lubowa. Nze togenda kunsanga mu kyaki nga nsaba. Nze Saalungu. Nja kukuba kiboko jja ziwulira. Uganda Eyenkya. Gontegeeza nga bw'oli omu advent. Nze tebinkwatako sirina ddiini mwengwa. Sirina. Dole tojja kundaba mbu simanyi nze ku lw'omukaaga okusaba nedda. Olw'omukaaga ate mba nnoonya abakozi ba bikolobero. Uganda Eyenkya. Mbutuufu simanyi na lwaki gavumenti tejjaawo new vision eno. Kuba kipapula ky'amawulire kiri awo ekibungeeta obubungeesi ne kiddira kudda nga abantu ne kibajja ku mulamwa ne kireeta ebiwulirewulire eby'ekisiru. Muba mukyali mu kusoma mbubukeddewo olwokuna Wuuno atuuse. Muli ku lwakusatu lukyali ssaawa 5. Mutuleetera olwokuna oli tuba twamumaze. Uganda Eyenkya. Muleke kwesiriwaza tuula mu maofiisi nga mulya bulina kubasangaga. Ate kati nzija ne rawundi endala ngenda kuba buli mmotoka ya gavumenti gye nsanga ng'eyingira loogi. Uganda Eyenkya. Manyi bagamba kabusiru yakulembera amagezi ne gajja luvannyuma. Naye naali mu kuwabula omusajja ono Mwami Paul Sebunya owa Cambridge Junior Primary School erisangibwa Matugga mu Kito. Alabika amuwabisizza. Kubanga bwe mbanga nakukwata nze sikola mu ddoomu zo. Siyingirangako mu dormitories zo. Kulikodinga baana nga bali mu bikolwa eby'ebisiyaga. Ng'ate nawe wennyini okonfessinga mu recordings zenkuyinako. Ate bw'owunzika olwaleero n'ogamba nti tugezaako ku blackmailing essomero lyo. Sincerely speaking, I'm sorry to use this word. You're a typical dense person. Simanyi na lwaki tebakujjangako license eyo ya kusomesa. Mbaniriza nnyo mwena mwebala okuba nti muneegaseeko mu kawungezi k'olwaleero. Olwaleero tugenda kwambalagana bukanzu n'abasajja bano. Nabaga nti omuntu yenna agezaako okwagala okuzannyira ku linnya erya TMC oba TV10 mugezaako tufulaminga mu bintu by'ekisiru. Awo ojjanga kunfuna nze ndi mulalu ow'ebbaluwa ne butabika gwe yagamba nti amakerenda gange gaggwaawo. Bampaako ge bampa ne bakakasa nti eddalu lyange terisobola wonera butabika ne bandeka nzije nfaafaagane n'ensi. Kati if someone tries to flame us, awo bozze ng'otusanze mu ngatto zaffe entuufu mwe tuzannyira. Bwe mbanga nkuba bazungu gwe yaguze mmekaka ate obeera oli mu buzibu. Toyinza kunnema kuba gwe oba weeyerusiza bwe yerusa. Olwaleero eno teriko sponsor. Kedde ku makya ne nfuna communication from General Damulira owa Crime Intelligence nga mbuuza ku issue y'ebisiyaga eno. Ne munyonyola ne muga nti yes, we did our part, we ran the stories, then nanga kale bwe kiba nga kiri bwe kityo, my team is on ground egezaako ku investigatinga. That day when afulumya trailer eyali eraga ebisiyaga ebiri mu ssomero lya Cambridge Junior School, officials from Ministry of Education and Sports bajja mu inbox yange ne bansaba contact, and I gave them the contact kubanga issue y'ebisiyaga sirinaamu kusikattira kwonna. Nze sina kyemmanyi ku Mwami Sebunya. A concerned citizen came to me n'annyinyonnyola kyekigenda maaso mu ssomero. And to make matters worse, bwe weesanga ng'omwana owa P1 and P2, owa P3 and P4, owa P6 and P5 be bali mu bisiyaga, babasuza babiri ku butanda. Kino kiba kitegeeza nti the motive is not from the kids. Baleke kwekwasa baana nga bwe bagamba musimanya abaana bavudde mu masomero malala ne baleeta ebintu bino muno. This vice is in the dormitories abawala n'ez'abalenzi. Metroni ab'enjawulo balipootinze ensonga eno. Essomero liri covering ebintu bino mbu tebaagala babifulumye bweru, tebaagala bikwatako kubanga bigenda kutta erinnya ly'essomero. Omwami ono antegeeza nga bwe yali omunaku ennyo bwe tukuba stories zino mutugenda muzza mu kyalo. Nze sinze nagamba okubeera omunaku. Ffenna baatuzaala tuli banaku. Bwe baba bakuzaalira mu family y'abanaku, it is none of my business. Naye togenda kwagala ate tufulaminga. Nabagamba bano abajega babukedde ne New Vision. Bano mbasobola ne bwe babaleeta emirundi 10 mu 10 mbasobola.
Mbasobola bano sibayinza kunnema. Kati era ne ku mulundi guno baba baze bagabattukana. Mbuba bayise mu press conference. Kale how stupid are you guys? Sincerely speaking, mwe bantu mwe mutto omulimu gwaffe ogw'amawulire. The entire crew left New Vision nesituka negenda ematuga. Mbubagenze bakavalinge simanyi damage control eri essomero. Soka weebuuze kye twawandiseeko gye kiri oba tekiriyo. Ffe tuli mu business y'amasomero. Tetuli mu masomero. Omulimu gwange kunoonya biki ebikyamu ebiri mu ggwanga. Let me tell the public openly today. Ne bwe nali mu maaso ga president namugamba saagala kukolera ggwe. And I'm not working for anybody. Nkolera ggwanga. Nafuna opportunity ya mirimu egi nenjigaana. Bali bampaddeko ngende ntule ne wali awali Doni Wanyama we yali atula mu State House. Wali omona kati neŋŋaana. Ne muganjagala kolere no ku ground. Era n'ategeeze yali antutte kadaaga nga banzigalidde n'amugaa ono talina kyanjagaza mu muleka agenda akola ebintu bye. Ne mugaa byenkola nyanika nanga agenda obakube. Kati bwe mbanga mbakuba ate nga muli mu kuŋŋaŋala njaggula n'ekibooko entuufu. Bwe mba bigambo tebibamala. Mu ssomero lyo mulimu ebisiyaga. Ekitali kyakukweka. Oyonoonya abaana b'abandi. Mwami Sebunya Paulo. Gontegeeza nga bw'oli Omwadiventi. Nze tebinkwatako sirina ddiini mwengwa. Sirina. Twera tojja kundaba mbu simanyi nze ku Lwomukaaga okusaba nedda. Olwomukaaga ate mba nnoonya abakozi ba bikolobero. Sirulina. Nego oba olowooza nti n'ogenda zanyira mu mannya gaffe osaaga muzeeyi. Nze sikusabangako yadde n'ekikumi n'ekimu. Yadde nga wali ontegeeza oyagala tukkaanye nkuveeko. Bwe mbanga na 1% ate nandisigadde ngenda maaso n'enkuba story zino. Bw'oba olina be wawa sente zo waziwaabo, you've never given me even a single coin. Tetu exchangingangako omukono ng'ompa sente. Ne wali ompita nkusinkane kawempe nakugamba nze si meeting abantu. Emirundi esatu nkubidde ng'oyagala okunda. Ane gaabo boyina ky'oyagala okumpa. Kiteeke ku simu yange obujulizi bubeereko. Lwaki tewateekako sente ku simu yange bw'oba wali oyagala kumpa sente? Oba nali nkwagalako sente. Lwaki tewazisa ku simu yange? Wandisitaddeko n'olaga evidence eri abantu nti Wuuno namuwadde sente. Ne bw'oba otuuzizza New Vision ne Bukedde, abo bagambe bakubuulire. Muli mu kuzanyira mu lutalo lw'abalalu. Omuleru tatya jjinja kye kisooka. Bw'oba wayingidde mu guno omuzannyo, bw'oba olowooza nti kati ate okumanya oli musiru musajja gwe. Gwe bw'oba okisuubira nti bw'onooleeta ate ab'amawulire amalambulwe kigenda okuyamba okukavalinga essomero lya imeji yaalyo ate oyongera kwesaasaanya. Kuba ne evidence njirina lwe nasooka okujja ku ssomero lyo. Era wali oyagala tuteese nenkugamba sirina kye nteesa ngenze kukola story yange. Nengenda era nenfulumya story yange. Enkera waliwo poliisi n'empita nengireeta ku ssomero lyo. Kuwenze bwali buvunaanyizibwa bwange okugoberera ekintu kino bwe kiba kituufu kibeere. Ne tukusaba abaana abo be wali abali mu nsonga zino n'ogaana obbajjayo. Ne tutambula ne tuvaawo. Nenfulumya story yange ey'okubiri. Nze gwe wabadde sente. Noddamu n'ompita nenkuganzi sogenda kundaba. Wa meeting abantu bo. Ku bibyo si ku byange nze sirina ndiscussingira business zange. No. Tewali. Bw'oba olina be wawa sente zo wazibawa kalasi. Mwemaliriza byammwe. Kyamisana kyaggulo siriiko. Lwaki ate bwe mbanga nakwata sente zo nandibadde nfulumya bino ebintu. Gwe tulaba nti omutwe gwo guliko ekikyamu. Bino by'oyagala okukola ebyokwekangabiriza osaaga muzeeyi. Bwe kuba kuggalawo, let me be the first person to cause your closure. Obutasaaga. Bino byegamba nabigambako Katongole ng'akuba abayutoda. Ne mugamba abasajja bano b'okuba be bannannyini taxi, gwe tolina taxi. Wabula olina solooza kuza bano. N'agamba okunjokera mu paaka. Olwaleero yali mu paaka. Genda obuzeeko ku Kyandijamwa. Mbuzaako ku b'emiku, mbuza ku balala b'enkutteko. Kasito siri wala ng'ate olina ensobi gy'okola. Noyagala okunfuleminga. Oba osaaga.
kino ekintu ky'Ebisiyaga oba kinansibya kijja kunsibya naye tetugenda kukkiriza ggwanga lyaffe mwe batumbaavumu edyono naddimalawo musaaga olw'okuba otunuulidde bu school fees bw'ojja mu baana naye ng'ate oyo n'abaana b'abantu bw'otuuka okuyigiririza omwana owa P1 ne P2 Ebisiyaga olowooza eggwanga liba liragawa era neebuuza lwaki tebannaba kukwata kuteeka munda kyenkyabuuza lwaki tonaba kuyingira poliisi lwaki tonaba kuyingira kukomera ssaawa zino gw'osaana kukwatibwa ge mazima matuufu ofunye n'amanyi agatuuza press conference nga toli mukozi wa bikolobero ojagaza ki mu bufunze olinga eyeegulidde obutwa n'obunywa ng'oyagala kwegezesa olaba oba onoofa togenda simatuka kino ekintu nkubuulira togenda mukyala Peace Nandawula ye headmistress w'essomero lino abimanyi bino ebintu era ali mukugira ba metroni temufulumye ebintu bino temukola ki babatiisatiisa bagenda basiba kati okumanya omusajja ono onerinnya ettuufu ery'okuyita siritegera bulungi mbu yagenze ku poliisi n'aloopa mbu simanyi twamukozeko offensive communication stupid eyawa Ebisiyaga mu ssomero teriri mu bino ebifaananyi byafulumye mu ddomu si bibyo bino bibyo bano abaana bali mu uniform zizo zennyini ze watungisa ez'essomero babirikodingidde mu gundiyo mu dormitories zo kati offensive communication oba mu oluzungu lubatawaanya mbu nze ndi munaku nnyo bano baagala kunziza mu kyalo ddayo ewammwe gwani yagamba nti okubeera mu kyalo oba ofudde abaliyo bafu genda oba ogenda teryakkayanyiza kati omuadventi wotandika oyingira Ebisiyaga abakatoliki bakole ki kwaje bibadde bisinga abalokole bakole ki gye bisinga okubeera eggwanga lino teriweddewo bugwe kati gwonyumiza musimanyi mbu kakati akasomero kagenda kuggwawo bagenda oba bakaggalawo bakaggalewo completely bakaggalewo kwawe tunaagamba mbu simanyi tukwate abaana tukole ki nga bisigala mu masomero gano essomero liggalwewooko tusobole okufuna emirembe abalala bajja kuba serious ku nsonga eno kuba olugira nga bagamba abaana twabajjewo abasimanyi abasomesa twabakoze tutya kati olemye okufa ku nsonga eri mu ssomero lyo enkyamu nero wampitira omwana gwe nakusaba njogere naye n'omuyita n'omuleeta nakugamba go and cleanse your dormitories nakyogera lwatu bwe mba nali njagala ssente nandigamba egenda otereze dormitories zo bwana Sebunya dda ku Makerenda googamire olabika wagadduseeko ebitali byakusaaga wadduse ku Makerenda go bw'oba onoonya balalu nze nadduka butabika kankikubuulire lwatu asajja bampa eddagala lyabwe ne liggwawo ne bagamba eriri mu ddwaliro muno terimumala agenda ensi emukwateko obulalu bwange mbukolera eno and to inform you officially nze Lubowa and if I say that omanya tugenda kwabika tegugenda kuggwa nze Lubowa nze togenda kunsanga mu kyaki nga nsaba nze Saalungu nja kukuba kibooko jja ziwulira completely mu bantu mwe musana bakwata mmwe gwe kati otunuulidde essomero lyo fees zo you don't care about abaana bano abatabayingidde mu mize gino nga naawe olina abaana musimanyi nabadde ngenda kulya mpombo zange ne bampita mbu waliwo abamawulire abazze ku ssomero abali ku by'Ebisiyaga lwaki bwe bayogera ku nsonga y'Ebisiyaga wadduka Misinde n'olekawo oluwombolo wali ogenda okulya n'ojja Misinde bwe tuba nga twali tukuwaayiriza walina omukolo gwe wali oliko ku Sande lwe twajja mu ssomero lyo era olwakugamba nti ensonga ya Bisiyaga wajja biwala ttaka n'ojja mukyala wo nayagala n'otuwambira ku ssomero
Chaba tumi. Nagambe kwantu watu wa polisi atumi. Njagala kumanya where you have to go down for it to come. Give me my ID. Ndio ketogere. All the evidence we have it. Tebiri bya kuwayiriza. Ne muntu saba mbu mugenze mutya tukole tutyo okusobola okulwanyisa bino ebitu. Ne bagamba no, mwe mwetereze ffe tugenze kola mawulire gaffe. Ate enkeera waalwo obusiru bukulima mbuleta New Vision ne bukedde. Baleete boleese. Nze abo mbakuba bwomu nagamba nze sigenda kuzanyira mu bintu bya kisiru bino nga muli mu kuggwanga lyaffe muli onoona. Kati kino nakyo mwagala kinenyeza Museveni. Anti yaleese buli kizibu. Naye kweyimba ku buli kintu n'agamba mbu yakivunaanyizibwako. Kati bino yabireese. Essomero lyo lirimu Ebisiyaga ekyo sigenda kisazaamu. If you want to take me to court, I will face you alone. Sigenda kusaaga. Genda ku kooti olwopa omusango nange nzije. Nze obujulizi bwange mbulina. Tukakase. Bwe baba nga abaana tebalimu mu ssomero nga nakusaba n'omwana yalaba abaana abo aliko obujulizi n'omundeetera najja n'akonfaminga maaso gange era ne mmala ne nkugamba Gandhi cleanse your dormitories n'oŋŋamba kituufu gwe kennyini wayogera n'okwogera nti Ebisiyaga biri mu ddoomu eri n'eri n'ozisongako bulungi ziriraanye eno gye banywera caayi ewali katanka k'amazzi ezo ddoomu nze nazizimba obolooza bwewabali abasajja ffene ne balya ze ssente zoyogerako waba waffene obamulya byabwe nze saaliko byabwe wangamba nti mu ddoomu eno eziri eno ez'abakulu tewaliyo kiriyo naye eno yeeno neyekyemmanga ddoomu ezo bw'oba oyingira ziri ku mukono gwa ddyo ng'oyingira mu ofiisi y'Headmaster ziri ey'ekyengulu n'ekyemmanga wewali katanka we bateeka amazzi ge banywa abaana era we baliira emmere awo nawo nze naziteekawo nze nazizimba oba nazimanya ntya mbutuufu simanyi na lwaki gavumenti tejjaawo New Vision eno kuba kipapula ky'amawulire kiri awo ekibungeeta obubungeesi ne kiddira kudda nga abantu ne kibajja ku mulamwa ne kireeta ebiwulirewulire by'ekisiru muba mukyali mu kusoma mbubukedde w'olwokuna wuuno atuuse muli ku lwakusatu lukyali ssaawa 5 mutuleetera ow'olwokuna oli tuba twamumaze. Typical confusion in our country. And they took a lot of money. Bakutte ebiwulenge by'abasajja n'abakazi babituuzizza mulimbu bikola mawulire. Musiriwala busiriwazi kwagala kusiriwaza ggwanga. Instead of okuinvestigating kino ekiri mu ssomero, mbolokuba babawaddeyo obusente mulowooza mugenda kujja ate kwatakinga ffe. Come, mwanguwe. Nina n'ekibooko mwe njaba kuba bukubi nga bwe muli mwenna. Uganda Eyenkya. Bwana Sebunya. Omusajja ono ye Paulo Sebunya n'akafaananyi ke ngenda kateekawo. Mukyala we ye Sara Sebunya nako ngenda kateekawo. Administrator we ye Peace Nandawula nako ngenda kateekawo. Be baje emabega w'okubunyisa Ebisiyaga mu ssomero lino erya Cambridge. Ministry of Education bwe mba mwagala kumanya ssomero lino gye liri nabalagirira we liri Matugga. Bw'otuuka mu katale awo waliwo akakuba akambuka k'oboogoba paka gye kanaatuukira kagenda kusonga kakapande bakakweka eri waggulu wano wasooka tekaliiwo mujja kalaba temunoonya nze batwalayo mugende eyo kuba mwe mwali mubawa license muteekwa okuba nga mwagendayo. Why is it that bantu mmwe mufuna capacity egabira abantu bano license ezitandika amasomero and you have no guts of going there to monitor the schools n'okuzigezaako kebera oba bye mwabaweera bye bituufu bye bakola and again the world eteeka ku blaminga nze musimanyi kakati olumbye n'oyo mwe muleke kwesiriwaza lino eggwanga lyaffe tulirinako obuvunaanyizibwa. Whoever thinks nti tugenda kubeera wano nga tulipotinga amawulire ga bitumbuwa mbugundi yabadde ku mbaga y'egindi n'ali ebyagundi sigenda bibeeramu temujja kubindabamu. I will only report serious issues eziri responsible to our country. Byengenda okubeerako n'ensonga ne mujogera ne batafaayo. Ne mukola kino ne batafaayo. Ne bamala ate ne bakubuza twagala otuwe ku contact ye Headmaster. Bwe mwali mu muwa license mwamusangawo. Yali ku street. Kasomero kali wali. Mugendeewo. Matugga awo mugendeewo muyina amafuta gafa gabo mu musolo ge babawa.
DE avunanyizibwa ku ssomero eryo gendawo obuyebwe byenjigiriza mu kitundu ekyo, go there. Muleke kwesiriwaza tuula mu maofiisi nga mulya bulina kubasangaga ate kati nzija ne rawundi endala ngenda kuba buli mmotoka ya gavumenti gyensanga ng'eyingira loogi. Mu kifo ky'okukola ebintu ebitugasa mu ggwanga tubasanga muvuga motoka zammwe eziriko UG simanyi biki muli mu kuyingira loogi sabwe ez'okukola emirimu. Temufaayo okukola bintu bitugasa muli mu kwesiriwaza bwesiriwaza naye nga mulya ssente zaffe za muwi wa musolo. Bwe tuvaawo ne twogera nti ate tuli bakyamu. Mwe mutuleetera okubalumba singa mukola ebintu bye twetaaga singa tewali n'omu abalumba. Nze ndaba nkubira essimu musimanyi ombuuza biki. Mugende mulabe ono omusajja gyali mumanyiyo kuba nze simuwanga ko license. Mugende mumukwate ajja abannyonnyole. Poliisi etandise okuinvestigatinga kati badaivatinga ebintu mbusimanyi mbalabika bamuliddeko ssente. Mukwate omusajja mumusibe. Lwaki temumusiba? Matugeria ndaka wempe. Mpika wempe north mugende mumukwate mumusibe. In fact General Damulira was asking me in ensonga eri etya ne mugamba no link yiyo gitunule munanga my team is investigating naye sinaba bitegera bulungi. Konze byongero bitunulire. Oyo yakulira crime intelligence sinze. Bakwate bakuteke ku mpingu. I will face you ekiba kyetaagisa. I will be a state witness to you. I have all the evidence when you're confessing nti Ebisiyaga biri mu ssomero lyo. Kakati atovaawo oveve ngolesa abamawulire musimanyi mbu biki biki. Gwe nja kukuba embooko. Kankubulire bw'otampowe. Wano wenkoma. Abaagala tukomaawo. Bwe baba tebakutte nze ngenda kugoberera until the end. Saba basinga ebisinga ku bino tugenda bisanga ku YouTube yange. Stories zonna kwe ziri. Mutugoberere ku TMC gano mazima. Kati bw'aba yagala agenda awasangawo obujulizi. Whoever wants to think and Uganda Eyenkya. Bwe twali mu story eno tewali yatuwa sente. No we. Aleke kubabuzaabuza. Buli muzadde alina omwana mu ssomero mwasooka amuggyemu amutwale bamukebere. Bw'aba kakati kyayagala ntandike. Buli muzadde alina omwana mu ssomero mwamuggyemu amutwale amukebere. Uganda Eyenkya. Ebibiina by'ebyesimanyi bino ebivunaanyizibwa ku baana abato. Come in and save the life of these children. Uganda Eyenkya. Muleke kwesiriwaza. Mukama abakuume. Uganda Eyenkya.